ne neeyongera okukikola kubanga omuntu omulala yandibadde yalekeraawo nga yagwamu amaanyi naye mwemumbeereramu lavumba njiraba mwana so neeyongera maaso nga nkikola kimanyi mugenda tuuka ne time mumpe ku kachimbi kuba nabakubidde kabbayi mu Cheveni so ani alina ku kibuuzo mwana concerning oluyimba luliwo ani alina ekibuuzo njagala mbiddemu mwana chapu kadata katono chapu. Omuyimbi eyavuma president kugata no kumuyimbira akayimba bye bye Museveni. Omuyimbi ono muyimbi nnyo fani nnyo wa Bobi Wine era nga muwagizi wa Bobi Wine lukulwe bwatyo aloja enaku gyalimu. Polisi eyagala kunkwata batandika okunonya mwaka gwedde paka sawa zino banoonya bakwata ebifaananyi byange ne babiteeka ku yes ku polisi zonna eziri mu Kawempe division mpola mpola nga bagezaako kuba nti banoonya bayita mu bantu abacapati n'abantu balala okugezaako okuba nti banoonya. Nze ne mukyala wange twadduka ne social media zange nabo zityo bazikwatirayo mpola mpola era nga nekweka ne social media zange nazivaako era nga ne ku studio bankwatidde banemesayo mpola mpola ngezaako okuba nti nekweka bintamye njagala kuddamu kufuna mirembe nga gye nalina sirina musango gwe nakola oba wenda kye nakola bangambe naye njagala kufuna ddembe lyange ddala mpola mpola. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya nedoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boya Maxudi Junior webale kuba nti otambula nange naffe n'abasigaddewo mwenna mwebale kuba nti mutukkiririzaamu wetwogerera Jimnola MC ngono yavaayo n'awandiika akayimba akagamba akavuma President Museveni tano kuvumirira gavumenti ye mpola mpola ngagamba nti muwamba abantu twabalaba kuva mu buto nga tubagamba bye bye Museveni paka sawa zino abaana bakyayimba bazzukulu bayimba bye bye Museveni ova kodi n'ebisigaddewo bwe bityo mpola mpola olunaku lwaleero avudde nategeeza amawulire ag'ennaku. Omuvubuka nagamba nti okuva omwaka oguwedde aliira ku nsiko yagenda nakola akayimba nakamufukira akayimba era nga akayimba kano kali kagezaako okuba nti oba oliawo kati oboola ekitiibwa ky'omukulembeze w'eggwanga n'okumenya omutima gwe mbu n'okumumalako emirembe kogata n'okutobola ekitiibwa eky'omukulembeze yenna mu ggwanga. Akayimba kano bakayita bye bye Museveni kagenda mu maaso n'okuba nti karokinga mu ghetto oba giyite mu downtown era nga akayimba kano kagenda mu maaso n'okuba nti kakozesebwa abantu obuliawo abatakkiriziganya na Museveni. Akayimba kano Bobi Wine yavayo n'akatimba. Omuvubuka ono yayolesa obutali bumativu kogata n'okuvuma omukulembeze w'eggwanga mu ngeri emu oba endala. Nange mu kusooka neebuuza omusajja obuvumu gye yabujja kubanga ono omuvubuka bannange yakakola ennyimba nga 3 zonna za tabu mpola mpola so n'olwekyo yazikola omwaka oguwedde so yasooka nabeera free wabula akayimba kano kirabika kagwa mu mikono gya gavumenti mpola mpola era nga bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo yes oba oliawo bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bakwatagana mpola mpola era nga omuvubuka ono batandika okuba nti anoonyezebwa poliisi ya Uganda aveyo abite by'ensonga lwaki yakoze akayimba akavola okuvuma omukulembeze w'eggwanga. Omugwenjogerako si mulala ngamba Mr. Tubu Habura Anko Yoweri Jajja Kaguta atenga ye Kabaka Museveni mpola mpola nga bamuvayo bamugamba nti owaaye ajjangu otubulire bye bye Museveni yagaladdewa mpola mpola. Jimnola nno yatandika okuba nti oba oliawo atandika okubeera suspicious ku bintu ebimu oba ebirala olw'okuba nti yatandika
yatandika okufuna nti afuna amasimu agatali ga bulijjo mpola mpola. Wano nno batandika okugezako okuba nti bamutracinga mpola mpola bamunoonye bamukwate bamubuuze akana n'akataano lwaki yagenda mu maaso n'okuba nti akola oluyimba olwo era ekigendererwa kye kyali kyaki. Museveni gwe yali amusiibula kumu ng'agendawa era ekigendererwa kyali kyaki. Omuvubuka ono yatandika mpola mpola n'okuba nti yeekweka. Yes, yagenda mu maaso n'okuba nti yeekweka era obulamu bwe tebwasigala kyekimu. Wano nno twakitegeerako nti oba olya twakitegereko omuvubuka ono ng'atugamba nti bagenda mu maaso n'okuba nti batimba mpola mpola ebipande oba ebifaananyi bye mu poliisi z'e Kawempe division nga bagezaako okuba nti bamunoonya asobole okuba nti oba olyawo abitebya. Awo n'omuvubuka agamba nti nze banja bankubira essimu nga bagala kunkwata bagala kumpamba bantwale gye simanyi nze gezaako maze omwaka mulamba nga ndi mu kwekweka era ng'obulamu bwange tebukyali kyekimu nkubirwa amasimu yesi buli kaseera. Famire yange ebeera mu kwewalikirira mukyala wange naye ali mu kwewalikirira maze omwaka mulamba nekweka bwekwesi sikola era ng'oba olyawo nze n'abaana bange ababiri tulina mukumpi kubula nti tuulwako ekyokulya. Bino nno nze nabikola nga manyi nina eddembe lyange ery'okwogera kubanga ate nabikola nga sirina kigendera kyakuba nti nkosa muntu yenna wabula ate mpola mpola wano yes mpola mpola wano nagenda okuba nti mbikola byonna nga byenkola manyi bulungi nti oba olyawo nange nina eddoboozi n'eddembe eryogera kyemba mpulira nga oba olyawo si kituufu wabula ate kirabika okuvayo okwogera amazima mu Uganda kikyamu mpola mpola. Baba omusajja mukulu amanyikiddwa nga Jimnola MC y'omu ku barapa oba olyawo abali underground mpola mpola nga bavubuka bali so talented omuliro no gaya sounding nga general zamu. Muvubuka ono alina lyrical content za ddala oyinza okuba nti poetry we oyinza okuloza nti ono guy is a poet man. Mpola mpola alina line za kasuka muganda wange n'ogamba nti kyekyo. So nolwekyo omuyimbi ono ali ku bunkenke atandise okuba nti yeekweka wano ne wali atandise okuba nti ayogera bino nabiri atandise okuba nti omutima gw'omukuba wano ne wali agamba nti oba olyawo obulamu bwe buli mu matiga mpola mpola era nga obulamu takyabutegeera. Agamba nti baagala kumukwata bamutwale gyatamanyi era nga bamukubira amasimu mpola mpola. Wano no recent omuvubuka onasigazi kitegeeza okuba nti aba security ababadde muleeya basobola okugenda mu katundu kabeeramu ne babuuza ku bagayi ba capati ne bamugamba nti owaaye gayi gwe bayita Jimnola bambi abeera ludda wa twagala kusobola kuba nti tumufuna mpola mpola asooka atubulye tulina bizinesi era nga n'abalala basobola okuba nti bayita mu mikutu egy'enjawulo nga bamugamba nga bwe bagala okuba nti bamumanaginga mpola mpola. Musically basobola okuba nti obuliawo babako gye bamutuusa kumbe nga abantu bano tebabadde ba bulijjo tebabadde ba music wabula abantu bano basobodde okuba nti abantu bano bava mu kitongole ekya gavumenti era ng'ekigendererwa kyabwe kyabadde kyakukwata Jimnola obuliawo bamubuzeewo. Awo n'agamba nti Jimnola agamba nti owa capati yantaasiza nnyo kubanga yasobodde okuba nti ankweka bakweka era teyasobodde kuba nti abalagirira waawo embeera kubanga bano abantu bonna bakimanyi nti oba olyawo yes anti bonna bakimanyi nti oba olyawo banoonya lwakuwagira Bobi Wine mpola mpola. Jjukira waliwo ekiwamba bantu oba olyawo ekireetedde bannayuganda okuba nti babeera ku bunkenke n'okuba nti emitima gye bakuba buli kaseera n'okuba nti oba olyawo beewalikirivu era nga ennaku zino omuganda wange tomala gakola byokola kubanga byokola ebyo biyinza okuviiramu okukola ekintu ekyonna ekyettabu ne bakukola ekintu ekyettabu. So nolwekyo olina kubeera careful bw'obanga okola ebintu eby'enjawulo. Nkugambye bampita oyo mulondemu Rich Boy Maxudi Junior tugenda kuba nti tubikola paka tebakulimba mwana wa mama nti batusobola faba basobola mpola mpola. Jimnola MC atandise ogakaba atandise okwejusa lwaki yasalawo okuba nti awagira Bobi Wine naye nga ate agambye kama nimbaya njagala ddembe lyange nkoye ebyokwekweka family yange emmere giweddeko n'abaana babiri bonna kati tukyalina byakulya muziruka misinde wano ne wali abantiisatiisa okuno
kunonya ku Facebook nkyaliyo bogendekawo empeyo nako poliisi batimba ekifaananyi kyange baagala kuba nti bankwata sirina musango nakola anakozesa eddoboozi lyange ng'omuyimbi nenkuba oluyimba oba oliawo lyali tusse obubaka ku mukulembeze omukulembeze teyasobola kuba nti afuna bubaka mu ngeri nnungi wabula bamutuusizaako bubi kati bannonyanirira ku nsiko ningambwa sikyasobola kwetaya mu ggwanga lyange mu ggwanga lyati Uganda. Jimunola MCAku avudde nawanjagira abantu bana bagamba nti owaye munzirize emirembe gyange kubanga nze sina kyenakola just kutuusa ddoboozi ly'abo abantu abaali bantuma era nga nasobola okuba nti ndituusa sirina kintu kira kyonna kigenderera kinali nfaako okuba nti nkola amanya eddoboozi bamutantambi kimusolo kibaye Maxudi Junior Konto tambula na fero Konto twagala nkugambye tujja kusigala nga tutambula ffenna mpola paka last tujja kusigala nga twesindika paka lwetujja sobola okuba nti tutuuka mpola mwebale kuba nti mutambulirange bakyali bange mbaagala nnyo mbaagalira ddala nange mbatumiddeko mwena bayita zibubu Billboard Music Awards gye ziri agenda ku social media osobola okuba nti okola activations. Bye bye for now.